weba ku likodi ng'oli asobola okumanya ensobi w'ayinza ogigololera. Kanzireyo waggulu wagamba nti ng'omukulembeze w'ekibiina kino eyasooka yali Mugwanya mutabani wa Stanas Mugwanya eyali omulamuzi eyalekulira ekifo ky'obulamuzi mu 1922 oluvannyuma lwa Ssekabaka okutwala oludda lwa Apolo Kaggwa ku nsonga ezaali wakati wa Mugwanya ne Kaggwa. Awo nno waliwo ekintu kye twagala tuteeke mu magezi tukirowoozeeko. Ebibiina biriwo okukozesa Buganda byo bituuke ku kigendererwa byabyo. Ekyo tekijjaawo kumanya kwa muntu yenna atasomye bulamuzi kumanya mazima galiwo kugayimirirako, kubanga gujja kulowooza nti oli mulamuzi gwe kyosazeewo kyekyamazima naye ng'ate obulamuzi butambulira ku nnafuusi bangi betulabye ababusomye wano. N'agamba nti yatta yakola bwati kola bwati ne bwoti ye bwetusi bwe tujja okugusala. Oluvannyuma lwa Ssekabaka Muteesa ng'akomyewo okuva mu buwaŋŋanguse omwaka gwa 1955 watondebwawo ebibiina ebipya. Watondebwawo ekibiina ekipya ekyaba omwoyo gwa ggwanga Emmengo. Awo nawo twetaaga tuwulirewo nnyo ekyalimu mikwano gya Ssekabaka. Kino kyali kikulemberwa ab'amasaza babiri, omu yali James Lutaaya ne Sebanaakitta. Ekyakwata ebyobufuzi mu Buganda era nga buli akiwagira nga buli atakiwagira era nga buli atakiwagira alangiribwawo nga alidde mu Kabaka olukwe oba nga alidde mu nsi ye Buganda olukwe senga tuwawagiranga bibiina bino. Ab'amasaza ababiri bye baali bakulembera mu byobufuzi naye babizannya katemba ki kubanga ekyo naali badde nkiwagira nnyo. Mu Buganda yali eddukanyizibwa obukulembeze bwa mirundi ebiri obwawagirwanga abataka n'obukulembeze obwatuulanga mu Mmengo. Amaanyi ago gawulira bwa mirundi ebiri obwawagirwanga abataka n'obukulembeze obwatuulanga mu Mmengo. Katulabe nnabe ekyalaga obuzibu buvaawa era nga tewali kubuusabuusa nti ekiseera kijja kutuuka batomeragane. Era kino kyatuukirira mu mwaka gwa 1966 olukiiko olwalimu abataka lwe lwaleeta ekiteeso Obote ajje gavumenti ye ku ttaka lya Buganda. Mbuliraawo wali walungi nnyo. Obote ajje gavumenti ye ku ttaka lya Buganda tugenda okutomeragana. Olukiiko lw'Emmengo lugaana okuwagira ekiteeso ekyo. Tuli mu Baganda kaakati ebibiina bannange mbitunuulire nnyo bitambula n'obunnanfuusi n'okulimirira kiyite kyonna ky'oyagala. Olukiiko lw'Emmengo lugaana okuwagira ekiteeso era kino kyawa Obote amaanyi okuwera Obwakabaka.
eyo yemengo yaffe mwetutambulira abenkwe ne bannanfuusi eganye okuwagira ekiteeso ky'abataka ekyokubeera nti gavumenti ajja gavumenti ya Uganda ku ttaka lya Buganda. Twagala abamanyi bajje ebintu ebyo tubisumululako naye twagala bizimbulukuke. Mu kiseera ekyo bulira ebibiina ebyaliwo ebyagenda mu maaso. Mu kiseera ekyo Uganda National Congress nayo yali etandiseewo enkyuko yali etandise okuyulikamu. Mu kiseera ekyo Uganda National Congress nayo yali etandise okuyulikamu. Abavubuka abagirimu bwe batandika okutondawo ekibiina ekyayitibwanga United Congress Party. Kati mbuulira kwegamba ze nabe gye ndabamu mbuulira basajja Baganda be babirimu naye national tebavyeeyo linnya Ganda kulaba nti baliteekawo okulwanyisa nabazeewo wabula y'omuseesa ali wali agamba ekyo kirungi nnyo Uganda na Congress Party ekyo kirungi nnyo simanyi gye twakoze bikya DP tugende maaso. Abakulembeze abagadde ebibiina byabwe ne Uganda National Movement bali mbuwaŋŋanguse nga DP ne UPC wamu ne United National Party eyo Apollo Kironde bye mujja kunsonyiwako kisome bubi kakiddemu. Abakulembeze abagatte ebibiina byabwe ne Uganda National Movement baali bawaŋŋanguse nga DP ne UPC wamu ne National Party eya Apollo National United National Party eya Apollo Kironde mbu bye byasigalawo okuyimirirawo okufuna obwetwaze bwa Uganda. Wano woolabira Abaganda abeeyawulayawula mu bibiina abataali na mazima abataali bamalirivu bonna nga bafuuse kaasa avudde ku mugendo gwa Buganda. Eyo y'embeera y'ebibiina Baganda bange gye tutambuliddemu. Tumenyeeko katono wagye byava na kutomeragana kyokwaliwo mu bibiina naye omuntu ayinza okujja n'aluŋŋamya mu mulamwa gwaffe guno n'alaba engeri gye gutambulamu kubanga ensonga enkulu ennyo etukutuddemu n'emirandira we giva tugenzo gitunuulira nga ebibiina bikutte ekifo kisooka mu kubuzaabuza Abaganda n'otukutulakutulamu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale Ronald Muwenda Mutebi. Ssebo Buganda tebwasaba akazindaalo kako naawe baako ne byoyogera ku mulamwa gwaffe ogwaleero okugamba nti ebibiina bya bufuzi biyambye eki Buganda. Ssebo akazindaalo kako Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Abalungi abatuuliriza Abaganda bakatonda yonna gye musinze okutuuliriza muwuliriza nadiyo Abaganda ababaka ku wakitimba wawa katonyeze ababaka katonyeze kyomma. Omulamwa gwaffe gwaleero kugamba nti Abaganda amazima galituwa eddembe
ne gweyongerako akawakatirwa oba omulamu ogwaleero okugamba nti ebibiina by'obufuzi biyambye eki Buganda. Wetwogerera bino ng'amasimu gaffe maggule, bw'ogattawulira n'olukomo omugatte gw'essimu ne gubeera nti nooti 44 2 8 7 29 tulina enkola eya Skype yaffe eri ngabo ya Buganda, ate akasanduku ka email kali nti ngabo ya Buganda @gmail